وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna, nanyini kutendebwa nago yekka wekitiibwa Allahu Rabbu al-Alamin. Nahmaduhu jalla fi ulah wa nashkuruhu an hadana li hadha ad-din. Tumutendereza Allah era ne tumwebaza ebbanga lyonna okubeera nga tulungamya eri eddiini eno. Yatukolera ekisinga okuba ekyebbeeyi mu byonna byakolera abatonde oba byagabiridde abatonde, naye mu byo ng'ekigambo kya la ilaha illa Allah tekiriimu. Tumwanjagira Allah nga tumusaba akitukuumire, atuteebesa eddiini eno okugiggusa mu maaso ge ng'ekyali nzijuvu, ate era nga bw'agyagala era ng'omubaka alayhi salaam bwe yagisomesa. Tumwebaza Allahu azza wa jalla alladhi ahyana ba'da an amatana wa ilayhi an-nushur, atuddiza obulamu oluvannyuma lw'okuba nga yabadde abutuggyeko. Okwebaka kitundu kufa era kitendo kikendeevu, naye ate nga kitendo kijjuvu eri omuntu. Naye ku ludda lwa Allah kitendo kikendeevu, kyova olaba yakyegobako n'akyeggyako Allahu azza wa jalla bwe yagamba nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ye Allahu azza wa jalla takwatibwa kasumagizi, saate era mu ngeri y'emu teyeebaka. Neffe abasigalidde twebaka. Ku lwaki? Allah yeggyeko ebitendo ebiri, okusumagira n'okwebaka, ku lw'ensonga bitendo bikendeevu. Buli yenna asumagira aba alina okwebaka, ate buli yeebaka kitegeeza asobola okufa. Buli yeebaka asobola okukola ki? Asobola okufa, kuba okwebaka kitundu kufa. Al-mautu as-sughra, okufa okuki? Okutono. Bangi abakuyitiramu kiro kya leero, bangi Allahu azza wa jalla baatazizza ngulu, naye nga bwagenza okuwungeera baawungeerezza mu balamu era ne beebaka nga balamu, naye ne baba nga tebasobodde kudda ngulu. Tulina muganda waffe awangalira bw'ayiisaawo, tusaba Allah agire nga amukuuma. Yeebaka ne mukyala we ng'era abafumba babiri beebaka bombi. Obudde ne buziba ne beebaka. Abakyala baffe balina emirimu egy'enjawulo gye batukolera, tusaba Allah abatuwera ekisinga obulungi. Era babuvunaanyizibwa nnyo mu bulamu bwaffe. Obudde mu maaso eyo buyingira mu ssaawa nga 9, maama w'abaana n'azuukuka n'atandika ozuukusa abaana, kweteekateeka okugenda okukola ki? Ssaawa 8-9. Sheekhe n'amugamba nti please ozuukuse bukyakola ki? Bukyali nnyo. Baana bazuukuse essaawa zino, obudde bukyakola ki? Ssaawa 8, budde bukyakola ki? Naye agenda otunula ku budde nga ddala mu butuufu bukyakola ki? Ddala bukyali. Ne baddawo.
kumbe ebyo ebigambo Allah bye yali yateekateekanga ebirina okusembawo wakati waabwe ababiri naddawo ne ziyingira 9 ne ziyingira 10 ne ziyingira 11 subuhi etuuse neyeebuuza eyazuukuse nga bukyali okuzuukusa abaana okubateekateeka okugenda okusoma ate kati nga takola ki nga tazuukuka subhanallah ogenda okumunyeenya basaale subuhi ateeketeeka abaana oli Allah nga yakoze eki yamututte dda kam min fata yumsi wa yusbihu lahiya bavubuka bameka abawungeeza oluusi Allah nakkiriza ne babukeesa nga bali mu muzannyo wa akfanuhu qad nusijat wa huwa la yadri naye nga essanda zaabwe oba essanda ze bamaze eddozi teekateeka naye nga takola ki naye nga tamanyi. So barakallahu fikum, tulina kubeera ku bwerinde ebbanga lyonna neffe Allah tumwebaza okubeera nga akkiriza n'atuddiza obulamu oluvannyuma lw'okuba nga abadde abutugjeeko. Chance tukyagiina erongoosa awagaanye saate neeyongerako ku ebyo ebinaatugasa tunaaba tumaze okusisinkana Allahu azza wa jalla. Mbalamira okwenenyeza Allah obudde nga bukyali si nkya wabula kati kuba tomanyi kiddirira hatta n'oluvannyuma lw'eddakiika eno gy'olimu. Sheekh mpulidde anyumya kuba mu baganda baffe be twali nabo wano mwaka oguwedde ni Allah n'akola atya n'abatwala. Kayina owulira akabenje akagudde lyantonde sikyo Lukaya namba kana akatuza abantu 7 family emu. Eyo family Allah n'agisiimula ku map. Family yonna taata mama abaana bonna Allah n'abatwala. So okufa tekuyina kujja luvannyuma lwa bulwadde nedda, naye buli omu ayina entandikwa ya layini ye saako n'enfundikira ye. kam min salimin maata min ghayri illatin wa kam min saqimin aasha hiina min ad-dahr. kam min salimin bamekami mulabye ng'abadde balamu maata min ghayri illatin Allah baatutte nga tebasoose kulwala, tewabadde obulwadde bonna bibakola ki bibalwadde. Badde ne munnammwe awo musadde naye dhuhuri ku ssaawa 11 akasimu ne kakutuukaho nga bagamba Musa Allah akoze atya amujjuludde. Ze muyina muzeeyi wange Allah yamutwala yasaala n'abantu asiri n'akomawo ssaawa nga zisemberera okubeera nga ziyingira mu ssaawa emu maghribi okusemberera. Aveeka asiibula mukyalo imamu waffe Allah agire nga amukuuma, adda waakolera akuŋŋaanye ku bikuta batwalire embuzi zaabwe ente zikole ki. Niye abeera ali awo abaamuli okumpi banaleetinga nga bagamba yafuna akasimu. Bibamala okwogera ne gwe yali ayogera naye oluvannyuma lwa salaamu esembawo basiibuligane nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naaba amalayo salaamu essimu n'egweno n'omuntu n'agweri. Ogenda omugiraagera beti nga Allah yamututte dda naye nga babadde bamulaba nga mulamu talina buzibu. So weenenyeze Allah, tolinda nkya. wa kam min saqimin bameka abadde abalamu nga buli omu akkiriza nti bagenze naye aasha hiina min ad-dahr Allah n'abawonya ne bawangaala akaseera akakola ki akaweera ddala. Tusaba Allahu azza wa jalla atebesa okukola byeyagala obulamu buno bwatulekedde bwatuddiza oluvannyuma lw'okuba nga tubukeesezza. Saba Allah sokusasa n'emirembe kwisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be na buli kinoomu agoberedde obwofu bwabwe okutuusa olunaku tunaamusinkana ow'ekitiibwa Allahu rabbu al-alamin. Biidhinillah twebaza baganda baffe aba Rawda Islam Media
olw'enteekateeka efaanagana bweti okubanga bassaamu obudde, ensimbi na buli nsonga yonna darusu eno okubeerawo. Saba Allahu azza wa jalla abaweemu abasulemu ekisinga obulungi mu birungi by'edduniya n'enkomeero, abagirewo challenges zonna ez'ekiika mu kkubo lyabwe ery'okusaasaanyamu obusiraamu butuufu. So na buli yenna agasseeko kyagasse ku darusu eno, tusaba Allahu azza wa jalla amukubisizeemu empeera. So naffe abazze tutereeze enniya zaffe mu kujja kwaffe, kuba okusula wano waleeseyo obuliri bwo, waleeseyo mukyalawo, watuli bumu, waleeseyo bbaawo wa halaali n'ojja okusula wano. Kyabbeeyi ibaada nnene, mulimu gw'osobola okusinziirako, okusabirako Allah ejjana biidhinillah. Ne bw'onooba tolongoosezza nniya, empewo ejja kuba ekufuuyidde bwereere. Saba Allahu azza wa jalla okusula kwaffe wano n'okujja kwaffe akutuweemu empeera enzijuvu, era empeera y'omulimu guno tusaba Allah agitoleke ku lunaku lw'enkomero nga yeyawudde mu mpeera endala. Bifadlillahi jalla fi ulah wa tawfiqihi wa mannihi wa karamihi, ekyokwejjukanya kyaffe tugenda kwejjukanya ku mutwe ogugamba nti, omutwe ogugamba alhuquuqu bayna az-zawjayn, alhuquuqu bayna az-zawjayn, alhuquuqu rights, obuvunaanyizibwa bayna az-zawjayni, wakati w'abafumbo ababiri. Amakulu, obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri mukyala we n'obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri bbaawe. Oba omukyala byabanja bbaawe n'omusajja byabanja mukyala we. Ye topic gyetugenda okukola ki? Gyetugenda okwejjukanyaako biidhinillahi ta'ala. Kuba ebiseera ebisinga abafumbo bano ababiri buli bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe n'amabanja gaabwe, buli omu n'ategeera ebbanja munne lyamubanja, kiyambako obufumbo buno okusigala awamu, bafumbo bano ababiri okusigala awamu, ne tukuza abaana bano nga tubakuliza wamu. Akitegereka? Ku lw'ensonga teri kyabbeeyi nga bakadde babiri kyebabeera bakoledde baana baabwe kubazaala ate ne babakuliza wamu. Batuli bumu? Allah n'abagabira omwana ate ne bagumiikiriza obuzibu n'obuzito ne challenges ezibeera mu bufumbo, ne beerekereza ne basobola okukuliza awamu abaana. Teri kisinga ekyo. Ku lw'ensonga omwana akulidde mu mikono gy'abakadde ababiri, akulidde mu mukono gwa taata ne maama abawankizo mu mbeera ze mu society, ku mwana akulidde mikono gy'omuzadde omu, makulu akulidde mu mikono gya taata yekka oba akulidde mu mikono gya maama yekka. Era kyova olaba ebiseera ebisinga nga abavubuka abakyali abato bakyanoonya abakyala, saako n'abasajja abakulu abanoonyeza bawala bammwe abaki abasajja, kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo bw'oba osobola okuwasa omukyala oba omwana omuwala ng'omujja mu maka agalimu taata ne maama. Makulu omwana oyo ng'alereddwa maama we naani ne taata we. Kye kimu n'omwana waffe omuwala okumukwasa omusajja
nga taata we ne maama we omwana oyo baamukuza babiri abawanjawulo. Okusinga ono akuziddwa maama yekka oba akuziddwa taata yekka. Naye byonna tusobola bituukako biidhinillah bwe tuba nga tutegedde buli omu obuvunaanyizibwa bwa munne n'amabanja munne g'amubanja n'agezaako gatuukiriza oba n'agezaako obuvunaanyizibwa okubutuukiriza. Biidhinillah okusinziira ku nnyanjula emisomo giri ebiri: obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri omukyala ogwo musomo, n'obuvunaanyizibwa bw'omusajja bwaki bw'omukyala eri omuki. Naye biidhinillah tugenda tutandika n'omusomo gamba huquuqu azzawjatu ala zawjiha. Huquuqu azzawjatu ala zawjiha, obuvunaanyizibwa bw'omusajja bwa taata eri mukyala we. Tugenda okusookera ku lwaki ebiseera ebisinga abawalimu batera nnyo okunnyonnyola obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri ki eri omusajja. Oluusi ne kiragawo gap n'obutali bumativu ku ludda lw'abakyala, nga kibanga ekiraga nti oba oliawo abasajja ebalina bye babanja bokka abakyala, nti abakyala tebalina bye banja baki basajja. Era ne kifuuka ensonga mu nsonga abasajja okusoolayo ogwa naggamba obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe mu ngeri y'okubeera nti katono nnyo ke bajjukizibwa obuvunaanyizibwa bwabwe. Abakyala bo bambi ne bagezaako okulaba nga batuukiriza okusinziira ku busobozi bwabwe mu mbeera ey'obugubi. Ku lwaki buli dalusu gye babeeramu babeera bajjukiza bo, ne kiwa omwagaanya abasajja evo gamba nti wawulidde bye bagamba, wawulidde bye bagamba, wawulidde bwe bagamba, naye nga bo tebakola ki, tebabakoonako. So biidhinillah obudde obusinga katubumale nga tunnyonnyola buvunaanyizo bwa musajja eri ki eri omukyala, then oluvannyuma tujja kulaba ku buvunaanyizo bw'omukyala eri baawe. Naam, ekisookera ddala buvunaanyizo bw'omusajja eri omukyala butandikira ku mahari. Butandikira ku ki? Butandikira ku mahari. Bw'omusajja gwe atambula n'ogenda eri taata w'omwana omuwala n'osaba okumuwasa, ng'okumuwasa okwo ensonga esinga okuba enkulu ennyo era nga bwegaana obufumbo oba tebusobola kugenda mu maaso, aqdu nikah, endagaano eyo tetugisaako mikono, gaba mahari. Mahari omwana omuwala gasaba omuvubuka aba ayagadde omumuwasa oluvannyuma lw'okuba nga taata we akkiriza okumumuwa. Taata bw'akkiriza nti nkuwadde muwala wange, omwana omuwala n'asaba amahare, oluvannyuma lw'okugasaba omwana omulenzi ne gamulemerera. Mathalan, ekyokulabirako, omwana omuwala agamba njagala emitwalo 2, kyakulabirako. Naye tosaba nga amahale ag'emitwalo emeka? Oba weefudde walayisi nnyo ekigenza ewala. So nga ate amahalo ago omusajja kwagenda okukufugira, kwogenda okufuukira omuzaana oba omuddu mu maka ge. Niraba bw'obeera omuddu ku mitwalo emeka? 2. Oluusi ogutakyasobola na kugula kiro ya nnyama
ge gwofuukirako omuddu mu maka g'omuvubuka nedda. Ashegereka almuhimu senga agamba nti njagala emitwalo 2 omwana ow'obuwala n'agamba nti njagala mu kashi, tutera obbiwulira ebigambo naye ebiseera ebisinga bibeera bya lusaagiriro. Mwana omuwala n'agamba nti njagala amahale ga mitwalo 2 mathalan, mu butono bwago omwana omulenzi n'agamba nsaba kunsalira. Kati kwebiri bakusalireko mmeka? Mwana wange, mu ngeri y'okusaasira kw'abakyala abo n'omuwulira nga akkiriza nti mujjiddemu 5 mwemeka 2 ne gusigala gumu kitundu. Tutera nnyo biwulira naye nga tebisanyusa. Mwana omulenzi n'agamba nti ngenda muwaako omutwalo 5 nja zikola ki? La ilaha illa Allah. Ogumu ekitundu osasuleko omutwalo. Gw'obadde tonnatuuka kuwasa, butuufu bw'ensonga obadde tonnakola ki? Obadde tonnatuuka kuwasa. Kati mu mbeera efaanagana bw'etyo tutera obbawulira abaana abawala nga bakkiriza nti kale nzikiriza. Naye senga ageza n'agamba nti no, bwe ziba teziriwo mu kashi nedda. Alqawlu qawluha, kigambo kyetutwala. Era bwe kigaana bwe muba mwamaze okulya emmere mutambula butambuze mukola ki? Ne mugenda. Bwe muba temunnaba babadde mboggibawa oba okukola ki? Obutagibawa. Muba mulemereddwa okusasula amahala ag'omutwalo ogumu ekitundu. Muba muzitahaka okulya emmere mmwe. Amuyina tutambula butambuzi mugende. Akitegereka. Ne kano kankayiseewo, bwe mubanga mugenda okuwasa bavubuka mmwe mukakasenga nti muyina amahale gammwe. Waliwo ebanyumiza basajja bagenda okuwasa omwana omuwala, abavubuka bagenda okuwasa omwana omuwala, naye batuuka kanyomero k'okusaba omuvubuka amahale, wallahi nga tagayina. Naye ekisinga okwewuunyisa, amahale bageesonderaawo ne ku buko gye bagenza okuwasa nabo ne babayambako. Munyoomufu kika kyo. Omwana omuwala oyo agenda kukuwa ekitiibwa ekibanga ne bakadde bakuyambako mu kusasula amahale. Abo walimu emikolo egifaanagana bwekityo tugireke nga tugibeerangamu. Tugibeerangamu kuba kuswazibwa. Kati kubamu akafaananyi sheekhe nga bagenze n'oyo mahale nga bagenda gasonderawa, bagenda kwekuba obwamaawo batandika okuliwa 10 aluleeta, owe2 azireete, basonda mitwalo 5. Tusaba Allah tusaasire. So buvunaanyizibwa bw'omusajja butandikira mu kusasula mahale, n'ebirala ne biyingira omwo oluvannyuma lwago nga bamaze okulangira nti mufuuse omusajja n'omukyala. Naam, ensonga esooka husnu al-ishratu ma'a zawja. Husnu al-ishratu gye tujja okutwala ng'esooka eyo. Husnu al-ishra ma'a zawja wal muradu bihi, n'ekigendwa mu nsonga eyo ihsaanu as-suhba, okulongoosa empangaala wakati wo ne mukyalawo. Okulongoosa empangaala wakati wo ne mukyalawo. Wakafful adha, n'okugezaako okusinziira ku busobozi bwo okuggyawo, okutangira, okuleka buli kyonna ekisobola okumunakuwaza ng'omukyala. Wa adamu matal alhuquuqu ma'a alqudra, n'okubeera nga mwana wattu weewala obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwo, so nga ate obusobozi obutuukiriza okola ki? Obuyina. Wa idhaaru albishra wattalaqatu walimbisaat, n'okwolesa essanyu
oba tuli bumu n'okwolesa ki essanyu n'akamwenyumwenyu mu feesi eri mukyalawo. Oba tuli bumu okulongoosa empangaala wakati wo ne mukyalawo, okutangira okuleka okwewala byonna ebisobola okumunakuwaza, n'okugezaako okubeera nga tosuula buvunaanyizibwa bwo so nga ate obusobozi obutuukiriza okola ki obuyina, ebbanga lyonna okubeera ng'okuuma ka feesi akaliko ka smile mu maaso gaani ga mukyalawo. Oba tuli bumu nga bwe twetaaga essanyu ku feesezi zaabwe, nabo beetaaga essanyu ku feesi zaffe. Washegereka negwe Eva awaka n'obanga mujaasi, kyali muvubuka muto nebodda awaka ne batandika n'okubuzaabuza oba oli uyingidde emyaka 5. No tekiba kirungi. Enjogera egamba nti nze bwe ntuuka awaka saagala siseka, bw'oba oyagala okukumanyira awaka kukola ki kusinika mannyo. Nze otuuka awaka kunaaba kuyingira kiki kisenge, saagala nze kummanyiira. Ate oba taata mulungi toba musajja mulungi. Taata omulungi omusajja omulungi bw'akoma waawaka asaagamuko ne famire ye, asekamuko ne famire ye, ababuuzaako olunaku lutambudde lutya, feesi ng'ekola ki ddala mu butuufu eraga nti akomyewo waka awali mukwano gwe asinga bonna. Oba tuli bumu kyova oba ogenda okunoonya omukyala, Allah agamba fankihu ma taaba lakum min annisa, muwasize abo ddala be mukakasizza nti bakola ki be babasanyusa mu bakyala abasigadde bonna. Makulu wamulondayo ng'okakasa nti yasinga mu bonna, kati lwaki odda awaka ate ng'otaddeko gu feesi ogwo gw'otera okukozesa? Noonyawo feesi eriko ka smile gy'oba oyingira nayo awaki awakaawo. Wal aslu fi hadha qawluhu ta'ala, n'obujulizi ku nsonga eyo ekigambo kya Allah ng'agamba nti wa'ashiruhunna bil ma'rufi, abakyala abo muwangaale nabo mu bulungi, muwangaale nabo mu bulungi, temuwangaala nabo mu bubi, muwangaale nabo mu mbeera esingira ddala okuba ennungi ejjudde essanyu, ku lw'ensonga essanyu lye baakima mu maka gammwe. Essanyu y'ensonga lwaki baava mu maka g'abakitaabwe ne bajja mu maka gammwe. Baali basuubirayo essanyu lye baali tebasobola kufuna mu maka g'abakitaabwe. Amma emmere yaliyo, oluusi naawe okakasa nti gye yali ali ewaabwe yali nnungi nnyo singa gyakola ki egyali ewuwo. Oba tuli bumu so muwangaale nabo mu bulungi. Allah naga eyo aya eri mu suratu An-Nisa aya 19. Then suratu Al-Baqara 228 Allah agamba nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Nabo abakyala abo bayina bye baba banja ebifaanaganira ddala nga nammwe bye mukola ki bye mbabanja mu kuyisa obulungi gye bali, mu kubeera nga muwangaala nabo bulungi. Bwe kibanga ggwe oyagala mukyalawo abeere mulungi gy'oli, kitegeeza naawe olina kuba mulungi gy'akola ki gy'ali. Bw'oba oyagala abeere nga abeera musanyufu mu maaso go, naawe beera musanyufu mu maaso ge. Bw'oba oyagala abeere nga mwana wattu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe gy'oli, naawe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo gy'ali. Ku lwaki buli omu ayina by'avunaana munne kyenkanyi. Oba tuli bumu
era nga buli omu alina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri munne kyenkanyi. Naam. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه السلام تقام حديث الثاني ومشتبه الترمذي عليه رحمة الله حديث ينتوف نبي أقام خيركم أسينغو برونجي ممwe amakuru asinga obulungi mu bantu abagamba nti bakkiriza Allah mu bwomu bwe ne bakkiriza n'obubaka Allah byesaku Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam khairukum li ahli yoyo asinga okubanga mulungi eri abantu be wa ana khairukum li ahli. Nabbi n'agamba nkakasa nti nze mbasinga okuba omulungi eri abantu bange. Batuli mumu solondoola mbeera ki Nabbi alayhi salaam gye yawangalangamu ne banne ne bakyala be. Mbeera ki Nabbi alayhi salaam gye yawangalangamu ne bakyala be. Yabanga ya nnaku, yabanga ya gulume feesi, yabanga ya bukambwe, yabanga ya kutulugunya. Osanga omusajja nga ye jo nabaddewo obulenzi gye nasaalidde Juma niwalwe sheekh gwe nabadde naye omwana omuwala maama najja nga aloopa omusajja ayina muwala we n'alaga sheekhe ekifaananyi kya muwala we ng'omusajja yakubye omwana omuwala nga yenna yalungutte oba yamukubye bambi panchi wano omukyala lwaki omufuula punching bag kowe trainingira ate n'ogamba nti kankube obusiraamu bwanzikiriza okukuba ani yagamba then bw'omala omukuba mu ngeri efaanagana bw'etyo ate ng'osaba ekyekiro oba muntu gwe oba muntu era ng'oyongerezaako n'ebinene nti wallahi bw'ogaana malayika zigenda kukolimira zigenda saba Allah gowe mu kusaasira gwe paka ebunaaca nga wamukubye n'alungula. Tubuulireyo emirundi Nabbi gye yakuba ku mukyala we sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ebyafo bisajjala omulundi ogu Nabbi lwe yakuba ku omu ku bakyala be ate si kuba. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha lumu Nabbi alayhi salam ava mu maka ge budde buziba afuluma obudde bwa kiro. Aisha radhiyallahu ta'ala anha n'asuubira nti Nabbi ayagala kukola ki? Ayagala kuva wuwe agendeko ate mu maka g'omu mu bakyala be. Aisha radhiyallahu anha najja nga alondoola Nabbi okulaba wa gy'alaga. Agenda olaba Nabbi alayhi salam atambula dda mulimbo ye Baqi watu libomu ye Gharqad Baqi al-Gharqad. Aisha radhiyallahu anha bw'ategeera nti Nabbi gy'akola ki gy'alaga kyaba surprisinga n'adduka addeyo akole ki tamusanga nga tannatuuka mu buliri. Kumbe ono omubaka wa Allah era yategeera nti alina akola ki amugoberera. Aisha bwe yayingira mu buliri bino twabikolanga nga tukyali baana bato ate ne mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha yali muwala muki yali muwala mutusaba Allah amutusiimire mama waffe oyo. Mwatuukanga awaka ebiseera ebisinga kyavanga ku bukambwe bwa taata. Obukambwe bwe mulina abasajja mu maka gammwe mu bukendeeze wallahi tebulina kalungi okujjako okukuliza baana mu kulimba. Mwamanyanga kakengere ka taata bwe kavuga bwe yabanga na kapiki mwamanyanga eŋŋombe bwekola ki era bwe yatuukanga mu senseni yakakoonako bw'ati maama n'agamba baana bange kitammwe wuuyajja mugire mwetegule ne mutandika okwetomeera mu lukuubo
buli omu n'ayingira obuli n'atandikirawo n'okufuluuta. Subhanallah. Naye Aisha radhiyallahu ta'ala anha yadda bw'ati olwatuuka mu buli n'alaga nti otwo tumutta nnyo. Nabbi alayhi salaamu nadda bw'ati kyaba mbuuza nti ma laki au ma biki ya Aish, obadde otya mukwano gwange? Batuli bumu kyaba mukola ki? Namukuba akaki sikana ak'okulunga pa muntu n'agwa n'eri. Maama Aisha radhiyallahu ta'ala anha nakkiriza nti akoze ensobi, n'amubuuza bubuuza nti eyo gy'obadde olaga bwe tugendayo tusomerayo ki? Era Aisha radhiyallahu ta'ala anha yatunaleetingira edduwa gye tusoma nga tugenza okukola ki? Kyova era obwo bujulizi. Obumu ku bujulizi abamanyi be beesembesa nabo abagamba nti omukyala akkirizibwa okulambula enki? Entaana. Naye si kagenderere. Si kaki? Si kagenderere. Naam. Faddal. Naam. Abubakar Fawzan oba oli muno baako owarawudha omwa gw'olaba akwagala. Abubakar Fawzan. So tubeere balungi eri abantu baffe. Mu byakubanja omukyala mulimu annafaqatu walkiswa wassukna bilma'ruf. Tugenda biraba buli kimu mpola mpola. Bebe bisinga okuba ebikulu omukyala byavunaana omusajja. Annafaqatu walkiswatu wassukna bilma'ruf. Tutandikidde ku annafaqa. Amma annafaqatu falmuradu biha ma yunfiquhu azzawju ala zawjatihi wa awladihi. Ekigendererwa mu nafaqa ma yunfiquhu azzawju, kibyebyo omusajja byawaayo byakwata mu byobugagga bye, byawaayo oba byagabirira nabyo, byalabirira nabyo azzawju omusajja ala zawjatihi eri mukyala we wa awladihi n'abaana be, min ta'amin omuli emmere ey'okulya, walkiswa n'okumwambaza, wassukna n'okumusuza, wa nahwi dhalik n'ebigwa mu ttuluba eryo. Wannafaqatu azzawjatu wajibatu ala azzawji bilkitaabi wassunna. Okulabirira omusajja kwalabiriramu mukyala we n'abaana bamuzaddemu kyatteeka gy'ali, ng'obwetteeka obwo buyimirizibwawo Qur'ani n'ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam wal ijma' n'okwegatta kw'abamanyi qadiman wa haditha. Bujulizi obuva mu Qur'ani. Almuhimu barakallahu fikum. Omusajja buvunaanyizibwa bwa musajja okuliisa mukyala we. Buvunaanyizibwa bwani? Bwa musajja okuliisa mukyala we. Buvunaanyizibwa bwa musajja okuliisa abaana be. Buvunaanyizibwa bwa musajja okwambaza mukyala we. Buvunaanyizibwa bwa musajja okunoonya omukyala wa wagenda okumusuza. Bw'oba omuzimbidde alhamdulillah, bw'oba tonnaba kumuzimbira buvunaanyizibwa bwo mu mbeera yo okumusasulira wagenda okukola ki? Okusula. Buvunaanyizibwa buli mu nsingo yo. Ku lwaki? Gwe wagenda n'omujja mu maka ga kitaawe. Eri gye wamujja yali alina wakola ki? Wasula. Taata we yali amwambaza, taata we yali amunoonyeza ekyokulya, n'ogenda n'omugamba nti no taata nsaba kuwewula. Obuvunaanyizibwa bunteeke mu nsingo. Era ne bakola ki?
kati omukyala amala atya olunaku nga talidde n'awangaala okumalako omwaka mulamba ng'alina olugoye lutya olugoye lumu abaana ne batandika okwambala engoye naye ng'obukugunyu buli bweru naawe nti oli taata ddala oba taata omwana watuukira okwambala olugoye oli mulamu naye ng'obukugunyu buliwa buli bweru empale ng'agisibizza kyayi bw'aba mwana omulenzi wano mu maaso obucupa bwonna butambula bukola ki buleebeeta buli omu abulabako mukyalawo ng'olugoye lwayambala lwero lumanyiddwa buli omu alumanyi taluvaamu okuggyako ku yidi bw'afunayo kikadde kadaawo oba kishalyashalya ekitalina makulu n'agenda n'akola ki nga naawe wooli okyali mulamu. Please yolesa okubaawo kwo eri famire yo okusinziira ku busobozi Allah baakuwadde ng'okyali mulamu. Laga nti wooli ng'omusajja bw'oba okyali muki okyali mulamu okusinziira ku busobozi bwo. Akaseera katuuke nga toliiwo Allah nga yakutwala Allah akujjolodde famire yo ekumiisinga eti ddala tokola ki balabe nga waliwo services ezikeerewo batuukako nga lwaki zikeereye ku lw'ensonga tokola ki toliiwo. Omwana bamugobe school fees afunemu okweraliikirira afunemu ennaku agambe nti Allah abakubanga taata wange akyamuleseewo tebandingobye school fees wa mitwalo 3 naye wooli omwana n'alemererwa okukola ebibuuzo ebyakamalizo lwa mitwalo emeka oba taata kikaaki wooli naye olinga atakola ki ataliiwo nedda yenkola si nnungi bataata. Naam obujulizi mu Qur'an suratu at-talaq aya 7 Allahu azza wa jalla agamba liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi oyo Allahu azza wa jalla gwawewuliddemu mu byenfuna Allah gwagazirizza muki mu byenfuna labirira mukyalawo watuli bumu mu kumuliisa mu kumwambaza mu kumuwa ekisulo ekirungi mu kumujjanjaba okusinziira ku ddaala Allah lyakoze eki lyakutaddeko. Watuli bumu Allah akuwadde ensimbi era mikwano gyo gikwekola ki gikwenyumirizaamu obasanga ku mirimu egyo otambula buli omu n'omugamba asabe kyakola ki buli omu asabe kyayagala naye nga mukyalawo awaka n'abaana bo okulya kanyama mpozi nga bagenze mu dduwa. Lwaki mukyala w'ennyama agirya ku dduwa oba agirya ku lunaku no rawda lwekoze darusu mega darusu nga lwalina okulya kanyama naye ate nga mikwano gyo gikola ki abasajja bwe bali nga mikwano gyabwe gimenyumirizaamu naye nga abeewaka wallahi bali mu nnaku etagambika naye nga ebweru mulungi. Kati bw'oba totereezezza bantu bo okubeera basanyufu gy'oli onootukakasa otya nti oli mulungi eri abasigalidde? Obulungi bw'olina sooka bukulembeza na kubulagira mbaki mu bantu bo abali wansi w'emikono gyo, kutandikira ku mukyalawo, okutandikira ku baana bo, okutandikira n'abo b'oyinako obuvunaanyizibwa obwaki oba obwewaze mu kubalabirira. So Allah gwawadde obusobozi gwasitudde mu byenfuna mukyalawo ne famire yo girabirire gigabirire okusinziira ku ddala Allah lyakoze eki. Naye abantu bo n'obawangaaliza ku bijanjalo okuva nga lumu paka nga lumu, okulya kanyama ku yidi.
oluusi awaka mulunda enkoko, olunda enkoko weeziri, mukyala wattu yayera kalimbwa yateekayo emmere n'abaana, naye ng'okulya ku nkoko mpozi nga waliwo erwadde, bwerwala ng'olyoka bagambe mugijja eyo, tefa eyalwadde mugijja eyo. Abaana mukyalawo n'abaana bo okulya ku nkoko emala kulwala nga be bayera kalimbwe. Bwe ziba mbuzi waka oba nta waka emala kulwala, musujja gumala gimalayo, n'omusawo azijjanjaba najja naga nti ndwadde ebyaddala Haaji. Katugezeeko naye ne bwe mulaba nga yeesikasikama mu kisale mu bwangu noga nti mugende muyiteko amaali ente bakole ki, tefa. Abantu bo baliisa birwadde. Oba taata mulungi, ensi ng'ekyali mu baraka, bataata nga bakyamanya obuvunaanyizibwa bwabwe ate nga balina ensonyi biidhinillah eri famirizi zaabwe. Mwana wattu ensi eyo gye twagiwangaliramu ffe nga olunaku lukya obanga lwakutaano olwo muzeeyi n'agamba nti enduusi eyo mukole eki, mugisale. Wallahi ne tugisala, ne mugenda ne mutema enti, ne mwokya, ne mulya, naye omanyi ssanyu ki eryabeeranga mu makaago? Manyi ssanyu ki eryabeeranga mu makaago? Enduusi bagambye esalibwe, si ndwadde, siidi, naye neesalibwa. Oba lwakutaano ng'olwo taata n'agamba eri empanga gye tugenda okulya, panga eyo gye tugenda okulya, eyo ne bagigoba, ne mugigoba ne mugifiirako nga nnamu bulungi, neevaako omutwe. Ni lwaki abantu bo Allah akugazirizza mu byenfuna, naye okulyako obulungi okujjako nga bagenze kukyala toba taata mulungi, okwambalako obulungi nga mukazi wattu amala kwogera bingi nakutuuza nkiiko kugenda kuba imaamu kama munne mutugambira atugulire ku ngoye ne tuli bubi. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu. So naabo Allahu azza wa jalla batadde mu mbeera y'ebyenfuna nga si nnungi, nabo bagabirire famirizi zaabwe okusinziira ku ekyo Allah kyakoze eki, kyabawadde. Ku lwaki? La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah tavunaana mutonde, oba tuli mumu, kiri waggulu w'ekyo Allah kyamuwaddeko obusobozi. Ekitegereka Allah nagamba suratu al-Baqara 2:33 wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'ala al-mawludi. Ono taata azaaliddwa omwana, taata akoze eki? Azaaliddwa omwana, avunaanibwako okulabirira maama ono azadde n'omwana ono gwakoze eki? Gwazadde mu kunoonya ebyokulya byabwe. Wa kiswatuhunna, n'okubambaza bil ma'ruf, okusinziira ku kikula ky'omukyalo oyo, oba tuli bumu, n'abagwa mu ttuluba lye, n'okusinziira mu mbeera y'ebyenfuna Allah gyamutaddemu omusajja. Ekitegerekese okusinziira, omukyala tumwambaza kusinziira ku kikula kye n'eddaala lye gye twamujja, y'engeri gye tumwambalizaamu. Kyala wamujja ewaabwe nga yali ayambalira mu butiiki, oba tuli bumu, ng'era buli mwezi taata waabwe yabakwatanga ne bagenda muki? Oyo tetumwambaliza mu bino, tetumwambaliza mu kawamu, tetumwambaliza mu katale. Era tulina okunoonya embeera yonna okulaba nga tusembeera embeera eri taata gye yamwambalizangamu, okusinziira eddaala lye lyalimu. Kyovula bw'oba ogenda okuwasa, obusiraamu bugamba teweepaatiika ku maka gakuli waggulu, oba tuli bumu, mu kitiibwa n'ebyenfuna. Noonya amaka g'osemberedde mu mbeera zo.
mu kitiibwa kyo n'enfunayo. Otherwise bw'ona oyagala okugenda okuwasa mu maka aga waggulu ku ggwe ogenda fugibwa. Akitegereka, togenda sobola tuukiriza bunaanyizo bwa mukyalo oyo ye tamanyikawo. No, yes tamanyikawo kujjako nga bamuyoyeza buyoya, tamanyi mukene bamulyanga luvannyuma lwa kufuna lukusense nga babagamba nti omwana bw'awuuta ku ki, bw'awuuta ku supu wa mukene Allah asobola okuyisiza mu mizo zinakola ki, nga yaawe bamanyira bamulyanga ddagala. So tinga yali takimanyangako nti mukene yaawe akatakimanyangako nti mukene bamulyanga enva, naye gwe omuleeta awaka okuvanga lumu oluva wali mu kidaala awali enva zagenda otandikira ku kacumbaali. Nedda, oyo omukyala muleke si wuwo, noonya levo yo. Basegereka. Naam, Nabbi alayhi salam atugamba hadith, ittaqullaha fi nnisa, basajja mmwe mutye Allahu azza wa jalla mu bakyala bammwe. Fa innahunna awanun indakum, bakyala bammwe abo balinga abasibe, balinga abaddu wansi wammwe, bayambi maka gammwe. Wallahi Allah atusaasire bakyala baffe abo. G'obadde okimanyi nti emirimu omukyala gy'akola omusajja tagisobola? Adde okimanyi nti mukyala we emirimu gy'akola togisobola? Kankuwa ekyokulabirako, togisobola. Muyinza okuba nga mwenna muva awaka ne mugenda mu supermarket nga mulina supermarket yammwe mu kibuga, otuula ku kawunta naye n'atuula ku ki, ku kawunta. Oba tuli bumu? Nga mugenda ku budde bwe bumu, muvaayo obudde bwe butya, bwe bumu. Yo oluvaayo olukomawo olw'eggulu mukomyewo bameka? Mukomyewo babiri. Gwe olutuuka awaka gw'otandika ga wallahi nkooye, naye omanyi kyakola? Ate ye olukomawo atandikira mu fumbiro, afumbe emmere, ate ateeketeeke bummusa, agolole engoye ze z'ogenda okwambala enkya, kyokka nga mukomyewo essaawa yetya, essaawa y'emu. Buli bimu n'abiteekateeka wallahi, ate mu budde obutali bwawala n'abimala. Naye nga ggwe wakooye toliimu na luyingo. So tusaba bakyala baffe Allah batuwere ekisinga obulungi. Bye bagumiikiriza bingi nnyo mu maka gaffe, newankubadde naffe era bye tugumiikiriza gye bali biki bingi, si bangu. Abasinga obungi ng'oggyeko owuwo simanyi waali. Naam, akhadtumuhunna bi amanati llah ay bi ahdi llah, abakyala abo mwabafuna na ndagaano na birayiro bye mwakola wakati wammwe nani? Ni Allahu azza wa jalla. Wastahlaltum furujahunna bi kalimati llah, private parts zaabwe ne zifuuka halali gye muli lwa kigambo kye mwakakasa wakati wammwe nani? Ni Allah. Bwe tuba tugenda obbawoowa wolo kye tuyita alqabul wal ijab, al ijab wal qabul, al ijab wal qabul. Babuuza omwana, babuuza taata Haji Musa okkiriza okugaba muwala we Hafsa eri Muhammadi olw'amahara ag'emitwalo 40 gamuwadde mu kaashi, bafuuke omukyala n'omwami awatali kukakibwa. Haji n'abiddamu bambi, naawe ne bakubuuza ebibuuzo bitya bye bimu. Kitegeeza endagaano eyo biidhinillah ogikoze wakati wo ne Allah. So abakyala mubatiire mu Allah. Walahunna alaykum rizquhunna, mwibabanja ashahid nabbi agamba walahunna alaykum rizquhunna, mbibabanja babanja okuva gye muli okubalabirira. Wa kiswatuhunna, n'okubambaza bil ma'rufi, buli omu okusinziira ku levo ye n'ekikula kye.
tetugambe omukyala tumwambaza okusinziira ku kikula kye n'abamufaanagana ennyambala yaabwe eba etya, gye twamujja yali atya, naawe okusinziira ku levo yo n'enfunayo. okitegereka nabbi alayhi salaamu hadithi ya Muawiya al-Qushayri radiyallahu anhu, nabbi alayhi salaamu agamba, Muawiya agamba, ya rasulallahi, wange omubaka wa Allah, ma haqqu zawja ahaduna alayhi, bakyala baffe biki bye batubanja? Nabbi n'agamba nti an tut'imaha idha ta'imti, okubeera ng'omuliisa bw'oba ng'olidde. Amakulu okumuliisa ekyo naawe kyokoze eki kyoliddeko. Naye ko oluusi tulekaayo ebijanjaalo ate ne tugenda ku mirimu ne tusaba emitwe gy'engege, wallahi tubeera balyazaamaanya. Gw'obadde omanyi nti abantu abamu famiri zaffe zigenda tubanja kunakula enkomero mu ngeri ki? Awako oyinawo maama, oyinawo n'abaana basatu. Riziki y'abaana abo abasatu ne maama abantu bana Allah agiyisiza ku miki? Ku mikono gyo. Oba tuli bumu? Kitegeeza kalenda yo kisoboka okuba ng'olwaleero kalenda yo ebadde esoma 0 ng'obadde tolinaako yadde ki? 10. Oba tuli bumu? Naye nga kalenda ya Musa ne Hafsa buli omu ebadde esoma emitwalo 5 Oba tuli bumu? Ne kalenda ya maama olunaku olwo ng'ebadde esoma emitwalo 3, n'ogenda n'okola n'okomawo waka n'ofuna emitwalo 10 n'emeka, naye nga wallahi emitwalo egyo 13 Allah akuyisirizzaako buyisiriza, naye tegibadde gigyo. Ogifunye lwa Musa na Hafsa na maama, kalenda yiye ebadde esoma 0. Batuli bumu? Naye raba bano boofunye sente zaabwe Allah ng'azisirizza ku mikono gyo, boddayo eka n'obatwalira mukene, ogenda baddawa maaso ga Allah, genda baddawa. Tubaliise ku ekyo tulya. Wataksuha idha ktasait, omwambaze bw'oba oyambadde. Ekisembereddeyo kyennyini kyokoze eki? Kyoyambadde. Nyo oyambala n'otonyolokoka, buli omu n'akakasa nti wallahi mukyalawo gwe wafuna bisimillahi masha Allah. Naye ne balinda omukyala awangaala n'omusajja oyo ayambala n'anyirira, ye agenda kufuluma atya? Agenda okuvaayo la ilaha illa Allah. Toba mulungi, toba muki? Tobeera mulungi. So tubambaze bakyala baffe nga naffe bitukola ki? Wala tadribu alwajha, bemba mufunyemu obutakkaanya, kuba abawangaala babiri temusobola kuwangaala mwezi ne mumalako omwaka nga mutambulira mu mbeera etya? Butakkaanya bugenda kujja, ne mufunenga engeri gye mubumalangamu. Bwe bubanga buyiseewo obusungu ne bubasinga amaanyi, oba tuli bumu? Tokubanga omukyala mu feesi. Oba tuli bumu? Tokubanga mukyala omuki? Tomuvumanga ebivumo. Gulabe gwakula gutya, oyina amagezi. Oluusi ebyo byonna ng'obyogerera mu maaso g'abaana n'okuwona ku mutwe bw'oti, ni mutwe ekyogo, naye otegeera. Mukyalawo gw'obuuza nti ategeera mu maaso g'abaana, bw'obasanga nga baasisinkana naye nga gamba nti mba sitegeera, nawe totegeera. Baganda bagamba atakulekera tokola ki? Tomulekera. Olwo tulera baana ki maka gafaanagana bwe gatyo. Tomusengukanga mukyalawo, wala tahjur illa fil baiti, tomusengukanga okujjako sengukiranga waki? Waka. Mathalan omuwadde taraka tetusengukira mu maka g'abakyala balala. Osangiddwa ng'olina bakyala 2 oba 3, olw'okuba ono omuwadde taraka tekitegeeza nti ebiyungu by'obukole ki?
obisazeemu olina osigala ng'okola ki? Naam, obudde bufunze, tusigaze eddakiika 2. Bino ebyo tubimanye. Shuruutu wujubu nafaqa, obukwakkulizo obuyina okukulembera, obuyina okutuula mu mukyala tulamule ku musajja we nti kyatteeka gy'ali okumulabirira, kumuliisa, okumwambaza, okumusuza. Batuli bumu tubukooneko katono then tudde ku buvunaanyizibwa bw'omusajja bw'omukyala eri bbaawe. Ekisooka ddala obukwakkulizo obukulembera before nga omusajja tannayingira eri mukyala, an tumakkinahu min addukhuli biha bi an tada'uuhu ba'da al-'aqdi ila ad-dukhuli biha fa in lam taf'al aw imtana'at min ad-dukhuli bighayri 'udhrin fala nafaqata 'alayhi. Omukyala ono gwe tugamba omusajja nti buvunaanyizibwa bwe 100 ku 100 okumulabira, okumuliisa, okumwambaza, okumusuza, okumujjanjaba n'ebigambo ttuluba eryo, oluvannyuma lwa aqdu an-nikah, okuluvannyuma lw'okulangira nti mufuuse mukyala namuki na mwami, omukyala ono alina okuba nga akkiriza bbaawe okukyala gy'ali mu ssanyu, oba tuli bumu, awatali kwesikamu. Wakitegereka? Nkakasa tukitegedde bulungi. Awatali kukola ki? Awatali kwesigamu. Amakulu nga wamwetaagira bw'oba nga tewaliiwo nsonga emulemesa kubeera naye takola ki? Tagaana. Naye senga kisangibwa omukyala wamuwasa, bw'oyagala okukyala gy'ali mu nsonga zammwe ez'obufumbo, agaana. Oba tuli bumu? N'ayogera ebigambo we bitategereka okujja okumalamu amaanyi, oyo si kyatteeka kumulabira, kumugulira mmere. Naye gwe obadde okimanyi nti omusajja asobola okuwangaala ne mukyala we okumala wiiki nnamba nga takyadde gy'ali, ng'omusajja alina obwetaavu gy'ali oba naye nga tabuyina, nga wallahi abuyina, nga basuula mu buliri bubi, nga basuula mu buliri bumu. Bw'obasanga nga bayinanga katabani kange kano akatambula kano kalimu akanga gumu kitundu, si kyo, akakwata bw'ati n'akateeka mu neeti zino ze tubagulira, nga gwe wakola ki? Wagimugulira, n'amuteeka mu neeti, neeti eyo n'agiteeka wakati bw'ati. Kati ate onookulosinga otya neeti eyo okole kyodde eri? Bw'alaba ng'oyagala kulemerako ng'amugjamu mu neeti ng'amuteeka ku bbeeri, ne gwe tolaba nti omwana ayonka? Ate munnange onookola ki? Obudde ne bukya bwe butyo, n'olinda omwana amala okukola ki? Okuyonka. Agenda okumala okuyonka n'amuzzaamu, kale nnindaamu, nga munaye kannindemu. Ogenda owulira bazinye essobwe, toosaale, towudde nga baziina. Ne mubeera ku mbeera eyo, wiiki n'ekola ki? N'ekutuka, ne muyingira ne mu wiiki endala, si nti ali mu hayudi, si nti mulwadde, oba tuli bumu, tewaliiwo nsonga. Bw'ogenda okwekyeikingamu ggwe ng'omutonde mu butuufu, olaba ogezaako okukola ki? Otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja, naye ng'omukyala ye bw'atyo bw'akola ki? Afaanagana bw'atyo. Tokakatibwako mugulira mmere, kumwambaza, kumusuza. Era bw'amala omwaka, omwezi bwe guggwako nga bw'atyo bw'akola ki? Bw'afaanagana, buba tebukyali bufumbo. Ate bukyali buki? Buba tebukyali bufumbo. An takuna zawja mutiqa lilwatu'i. Omukyalo ono gwe tugamba nti ovunaanyizibwako 100 okumwambaza, okumuliisa, okumusuza, ayina okuba nga mu butuufu tayina buzibu bwa butonde bukulemesa kubeera ng'okyala gy'ali, oba olugenderere, oba olutentezi. Oli ze tuyita al-uyubu fi nikah, obumogo obuki
waliwo abakyala nga balina obumogo mu butonde bwabwe. Oba tuli bumu? Sijja biyingiramu nnyo bw'obudde buki. Naye bw'onoonya eddagala ne libula ng'omukyala bw'atyo bw'ayita olina busobozi bukyala gy'ali kumala bwetaavu bwa butonde, oba tuli bumu? Okola ekimu ku bibiri. Imma okumuta, kuba ensonga lwaki twamuleeta enkulu ennyo mu zonna yeeno. Endala zikola ki? Zigoberera bugoberezi. Era naye emu ku ensonga esinga obukulu eyamujja ewa taata we okujja mu maka go yeeyo. Era kyova olaba ensonga eyo bwegaana waddemba okukusaba ttaraka nga tuli mukuba emmeri yali ewa kitaawe yaliyo. Naam, so mu mbeera efaanagana bwetyo bwe kiba nga kiganye ekyo nga kigaanidde ddala, oba olina kumuta omukyala akole ki? Adde ewaabwe. An yakuna zawaaji sahiha, obufumbo obwo okubeera nga bwayimirirawo mu nnyimirirawo entuufu mateeka ag'eddiini. Budde butwala tinkatinka. Kammalize n'ensonga eno dakiika 15 esigadde tulaba obuvunaanyizibwa bw'omusajja bw'omukyala eri bbaawe. Omukyala akola azawjatu al-aamila au al-muwadhifa hal laha nafaqa. Omukyala akola buvunaanyizibwa bwa musajja okumulabirira. Mukyala alina ekiduuka muki mu tawuni mu kikuubo, alina omudaala. Buvunaanyizibwa bwa musajja okumulabira, omugulira emmere, okumwambaza n'okumusasulira ennyumba. Okwanukula kuli nti idha kanat almar'a ta'mal kharij baytiha, bwe kibanga omusajja afuluma mu nnyumba y'omusajja, omukyala afuluma mu nnyumba yani y'omusajja n'agenda n'akola fi amalin mubah, mu mulimu ogwo nga betugussa ku mizaani y'obusiraamu tegulina buki buzibu. Fa in kana birida zawji walam yamna'uha fa innahu tajibu laha nafaqa. Fa in kana birida zawji, bwe kibanga ekyo kyayimirirawo mu kuteesaganya n'okusiima n'okukkiriza okuva ku ludda lwani lwa taata w'abaana, fa innahu tajibu laha nafaqa, obuvunaanyizibwa busigala bubwo 10 ku 10. Olina osigala ng'omuliisa, omwambaza, omusasulira ennyumba, buli kyonna ng'okimukolera. Ku lwaki? Gwe watanaazala ku haqqiyo, gwe wakkigwa mukkiriza agende akole ki? Agende akole. Era tomubuuza ssente ze. Okitegereka? Newankubadde ekisinga obulungi kukola ki? Uzikulaga. Amma fa in lam yarda wa mana'aha min al-khuruj fa kharajat li'amal fa in lam yarda, naye omusajja bw'atakkiriza n'atasiima kikolwa, omukyala n'alemerako olw'okuba bamugamba omulembe guno omukyala abeera waka, atuula waka nga takola, leka naawe musajja takufuga biki biki n'ebigwa mu ttuluba eryo, n'afuluma ng'omusajja takoze eki? Takkiriza. Saqata haqquha fi nafaqa, obuvunaanyizibwa bwo bwakuyinako obw'okumulabirira buvaawo. Yeeyiye ku lwaki yakwewaggulako, takyali muwulize gy'okola ki? Gy'oli. Lianna al-ihtibaasa fi hadhihi al-haalati naaqis, ku lw'ensonga okubeerawo kwawaka mu mbeera eyo kukendeevu. Afulumanga bw'ayagala, naddanga bw'akola ki? Naye bakyala mmwe mulaba ddala mu butuufu omukyala kiba kyampisa okkonkona bbaawo n'akuggulira ng'ova ku mulimu. Wa ma'a dhalika nga tyakukkiriza genda kukola, n'okomawo ssaawa 4 n'okonkona nga yakomyewo dda n'agenda n'akuggulira. Nze sikuggulira, wallahi sikuggulira, bako kaba kamanyiiro. Then nze naawe ani aba omusajja awaka? Naye ate n'osigala ng'okyayagala nkole ki? Ngule emmere awaka, nkuwe engoye z'oyambala, nsasule n'ennyumba, nkujjanjabe n'okukujjanjaba, kuba bba ezaabwe ziba za kikazi.
Simbi y'omusajja oba akola simbi y'omukyala oba akola mmeka ziba za kiki? Zibeera za kikazi tezikwatibwako. Saba Allahu taasa. Naam, dakika 10 esigaddeyo katulabe ebimu ku bivunaanwa omusajja byavunaana mukyala we oba byamubanja bingi. Katulonde mbino. Ekisooka, an tuti'ahu fima ya'muruha, omukyala okuba omuwulize, okubeera omugonvu, okussa mu nkola buli kyonna baawe kyabeera amulagidde, ma lam ya'muruha bilma'siya, akaseera kamala nga tamulagidde kola kikolwa kikontagana n'amateeka ga ddiini Allah gye yatuma ne Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Buli kyonna omusajja kyakulagira, omukyala oba oyina gamba mpulidde ŋŋonze ku ludda lwa bbaawo, akaseera kamala nga takulagidde kikontagana na ddiini. Nabbi alayhi salam suila an khairi nisa, yabuuzibwa ku bakyala abasinga okuba ab'enkizo mu umma eno abalungi, n'agamba nti allati tuti'uhu idha amar, ye mukyala agondera bbaawe bw'abanga alina kyakoze eki kyamulagidde. Watasurruhu idha nadhar, era nga mwana wattu amusanyusa bw'aba akoze eki bw'aba amutunuddeko. Nekitegeeza ebimu ku musajja byabanja omukyala waka, omukyala kubeera nga ebbanga lyonna kisanyusa wonna wamutunuulirirako. Enkuba gye buvuddeko awo ebadde etonnya sibe guli, n'oyingira ennimiro anti kulima anti emmere gye nnima era etugasa ffenna. N'oyingira ki? Mukyala n'ayingira ennimiro n'alima, n'avaawo essaawa nga nnya n'ajja n'anywa kaki? Kacaayi. Bw'amala okukanywa n'addayo awo ku munana n'akola ki? N'alima. Haaji n'akomawo waka ng'akyayina n'akalimiro kaako. Oyo aba asanyusa. Then bwe kiba nga mmiru y'olunaku kuliko emmere y'olunaku muwogo, n'amuwaata nga buno obunaka bukola ki? Bwebumusammukira. Ate mukyala akinyume ne mubannenze muwogo ampoomera nnyo okumumeke. Muwogo omumeketa akola ki? Muwogo omubisi ampoomera nnyo, awaata bwakola ki? Bwameketako amazzi bwe gakola ki? Mazzi ga muwogo ono gwameketa bwe gakola ki? Begadde eno omusajja n'amusanga nga yenna agerekedde muwogo, obunankani amazzi ga muwogo bwe gamuyiikidde, oli kisanyusa mukyala gwe eribbaawo. Omwana bw'omussa mu buliri afuseemu tafuseemu kasita waffe effembi, oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Olina kubeera mukyala ebbanga lyonna nga kisanyusa eri bbaawo. Eno sinkana omukyala ng'enjala zonna zikola ki? Zikoma eri, alinga muwa butwa, alinga atabula obutwa. Ogenda omutunulako bw'aba alina kyakola, bw'aba nga agenda kwetakula eno bw'ati. Allahu akbar. Ng'ekiri mu nkwawa olinga ayita wali mu mabira. Enkwawa z'omukyala, n'obeera n'enkwawa nga zonna zigegedde omukyala, then ng'okutuuka ebuziba ekiri eyo ali awo guntuntu. Please bakyala mmwe muyina okubeera nga muli bayonjo eri naddala ku ludda lw'ababba bammwe. Kisooka ddala obutonde bwammwe bwa nsonyi. Atuli bumu? Naam, obudde bufunda naye twandigaziyeewaawo ku lwaki omulembe guno wallahi ezimu ku nsonga abasajja ze bakomplayininga ku ludda lw'abakyala baabwe bukyafu mu butonde bwabwe. Naye omukyala omalako otyo omwezi mulamba nga teweerongoosezza mu nkwawa, nga tolongoosezza ku kkubo ligenda mugga, mbufunda bwalyo omuddo gulimerako sayidi ne sayidi. Ate mu ngeri yonna tulina okukima amazzi, kuba amazzi bwe bulamu.
tetulina ngeri ki gye tusobola geesonyiwamu naye bwe rutyo olugundo berukola ki allati tasurruhu idha nadhar amusanyusa ng'amutunuddeko wa tahfadhuhu fi nafsiha wa maalihi ng'era amwekuumira mukyalo nga yeekuumira bbaawe ye nga ye mu mbiri gwe mu ngeri y'emu nga bw'aba taliiwo akuuma n'ebyobugagga bye okitegereka mukyala gwe bbaawe bw'afuluma ennyumba akusanga nga bwe yakulese bw'agenda mu safaari we bali nga bambi masakini bakola omusanga ng'omusajja bambi avuga mu motoka n'afuna omulimu agenda kumala mu kkubo wiiki nnamba atwala bintu Sudaani agenda kumala mu kkubo wiiki nnamba amagenda n'amaki bwe yakulese bw'akusanga bwe kiba nti ye alhamdulillah oli mukyala mulungi bwe kiba nti nedda please oli mukyala mulyaza amaanya ogenda kumusasula egatokola ki egateyagala mu ngeri y'emu ng'okuuma n'ebyobugagga bye abisanga nga bw'aba yabireka naam an taqarra fi lbaiti wala takhruju illa biidhinihi omukyala okutebenkera mu maka ga bbaawe n'akyagafulumamu okuggyako omusajja nga yamuwadde olukusa hatta osobola n'okufiirwa taatawo oba mwannyoko oba mukwano gwo oba ani yenna hadith wala haraj n'omukubira akasimu nga taliwo n'omugamba nno sisita wange yafudde njagala genda kyannamukaaga oba mbalala wali kuziika waddembe okukugamba nti ye oba nedda bw'akugamba nti nedda tomubuuza lwaki ayina ensonga lwaki akugambye nti nedda mukyalo waliyo omukolo batuyise famire fenna tulina okugenda tusuleyo waddembe okugamba togenda kulwaki abakyala abasinga buli ebaddako ewaabwe bafuuka kirala musanga nga bw'abeera wano ewaka ggwe bbaawe nga bw'agendako ewaabwe ayinayo muki ambeezabeeza akaseera kabeerayo ng'omusajja amawire gamutuukako akimanyi ng'era ensonga lwaki takukkiriza kugenda wammwe amanye ebifaanagana bwe bityo tomubuuzanga lwaki senga kageza ne kakutanda n'ofuluma amaka ge nga takukkiriza oba omaze okusobya oba omaze okugwa mu dhambi obudde bufunda tuyita kubanda budde bweddeyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah agamba la yahilu lizawjati an takhruja min baytiha illa biidhni tekikkirizibwa mukyala fuluma nnyumba ya bbaawe okuggyako ng'amuwadde olukusa wa idha kharajat min bayti zawjiha bighayri idhnihi kanat nashiza singa kageza ne kamutanda n'afuluma amaka ga bbaawe nga tamukkiriza kiba kitegeeza omukyala oyo afuuse mawaggali aba afuuse kyewaggula abeera afuuse omukyala atali muwulize eri bbaawe asiya lillahi wa rasuli aba afuuse omukyala omujeemu eri Allah n'omuki n'omubaka we wa mustahiqa lil'uquba automatically aba alindiridde kibonerezo naam an tuti'ahu idha da'aha ila al-firash okumwanukula positivire bw'aba amuyise ng'ayina kyamwetaagako ng'omusajja kyeyetaaga eri omusajja toteekangawo resistance yonna bbaawe bw'aba akoze eki bw'aba akuyise okuggyako ng'aliwo ensonga lwaki okola ki ate mugambe mu bulungi naye abakyala abo balina ebigambo bye bakozesa wallahi ebiruma buba bugambo butonotono bwe buti naye abange eyabitegese okumala omwaka mulamba nno munnange sukaali ng'aweddewo mangu kiro gye twaguze leero noŋŋamba nti eweddewo tusonyiwe twamwozesezza engoye kani weebuuza ekigambo ekyo ekinene bwekityo akijjeewa
tusonyiwe twamwozesezza engoye munne akugambyeko mu bulungi naye gwe era kyolabyeyo hawla wala quwwata illa billah. Katumalize n'ensonga eno. Alla tasuuma siyama tatawu'i wa zawjuha hadirun illa biidhnihi. Omukyala obutasiiba mande lwakuna nnaku njeru nnaku mukaaga ezaawo oluvannyuma Ramadan, amakulu okusiiba kwonna okwa sonna nga bbaawe waali mu kibuga okujjako nga amwadde olukusa. Maliza ne hadith. Sahaba atunyumiza n'agamba nti jaat imraatu ila nabiyi alayhi ssalam wa nahnu indahu. Omukyala yajja mu maaso gani ga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga basahaba bakola ki? Bali naye. Kyava amugamba nti ya rasulallahi, owange omubaka wa Allah, inna zawji Safwan bni Mu'attal yadhribuni idha sallayt. Bawange Safwan bni Mu'attal ankuba buli bwenyimira muki? Buli bwenyimira mu ssala. Watufattiruni idha sumtu, buli bwensiiba ankaka nsiibulukuke. Wala yusalli alfajra hatta tatla'a ash-shams, tasala salatu subuhi okujjako ng'enjuba emaze kukola ki? Wa Safwan indahu, ne Safwan yaliwaawo omukyala ng'ayogera ebiki? Ebigambo ebyo. Abantu bonna naddala baquda abatuula mu nsonga z'abafumbo ababiri, mwegenderezenga nnyo ebigambo by'abakyala. Tobeeranga nnyo biased olw'okuba omukyala azze akaabakaaba obuzigo obwaggoonya, balina obuziga bwabwe bubeera kumpi, abyogera n'amaziga bwe gakola ki? Tolamuliranga ku buzigo bwe bakola ki? Sooka owulire omusajja ensonga omukyala gy'ayogedde akikomentingako ki? Nabbi alayhi salamu omukyala bw'amala okwogera ebigambo ebyo, kyava abuuza Safwana, kuba naye yaliwo, amunnyonnyole akomentinge ku bigambo bakola ki? Bamulumiriza. Safwana kyabaddamu ng'agamba nti amma qawluha, ya Rasulullah, ekigambo kyagambye yadribuni idha sallayt, nti mukuba buli bwakola ki? Bwasaala. Fa innaha taqra bisuratayn wa qad nahaytuha. Omukyalo ya Rasulullah buli bwayingira mu ssala asome sura mmeka? Ate empanvu atandika amma ayagala gimalako, bw'amala amma n'ayongerezaako mutaffifin, naye ayagala kukola ki? Ate ng'ekyo nakimugaana, ekyo nakola ki? Ekyo nali nakimugaana ya Rasulallah, n'akiremerako. Kati ensonga lwaki nkola ki? Oluusi muyisaamu empi, buli bwasaala nandwisa. Ekyokubiri ya Rasulallah kyagambye nti fattirni idha sumtu, ansiibulula, ateekawo embeera nsiibuluke buli bwembeera nga nsiibye. Fa innaha tamtariqu wa tasuumu, omukyalo ya Rasulallah agenda n'asiiba. Wa ana rajulun shaabun fala asbir wala asbir, ate nga nze ndi muvubuka muto ya Rasulallah, sobola kugumiikiriza kuva ku makya paka ki? Paka olaggulo nti olw'okuba yasiibye emmandi n'olwokuna oba yasiibye ennaku enjeru oba tuli bumu. Nabbi oluvannyuma lw'ensonga eyo n'agamba nti la tasuumu almar'atu, omukyala takkirizibwa, si kirungi gyali kusiiba illa biidhini zawjiha, okujjako ng'afunye olukusa okuva eri ani? Okuva eri bbaawe. So tosiiba mande lwakuna, nnaku njeru, kusiiba kwa sonna, okujjako bbaawo ng'akukkiriza, hatta n'okuyimirako ekiro omala kumukonsaltinga. Taata w'abaana nzukkeko, toyina bwetaavu kuva gye ndi. Naye senga agira bw'ati omukono ng'akola ki? Akwetaaga ng'oyimiridde waddembe okugamba please eswala giveemu, ovaamu nve. Bw'ogiremeramu obeera musobya. Kitegerekisi. So newankubali tukubiriza abasajja nti omukyala bw'abanga alina embeera efaanagana bwe tomulindiriza akole ki? Amalize ki? Essala biidhnillah, ku lw'ensonga ky'oyagala weekiri tekigenda senguka insha Allah. Naam. Naam, katufune ebibuuzo bitono. Sheikh amalirize. Onaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omukyala akkirizibwa okwekyusa
singa alaba ng'olina ssente wabanga yakusaba amahale matono omukyala akkirizibwa okwekyusa amakulu okusabayo ku mahale amalala bw'aba alaba nga akasente weekali ate yasaba amahale matono. biibaratin ukhra, mu ngeri endala wewamuwasiza embeera yali nki yali mbi naakusaba amahale okusinziira ku mbeera gye wakola ki gye walimu. kati Allah akusitudde obalira mu dola obalira mu millions oba tuli bumu akkirizibwa okuddamu n'akusaba y'amahale amalala okwanukula kuli nti nedda. kwanukula kuli nti nedda. wa innama omusajja ono kyasabwa ebbanga eryo omukyala amugumiikiriza okuva mu mbeera ey'akanyigo paka bwe batuuse mu mbeera eno eyaki ey'obwangu biidhinillah muwe y'akalabo. atuli bumu kyala wange ongumiikiriza wallahi nzijukira wansaba amahale ga mitwalo 4 n'okimanyi kinago ganfuukira obuzibu kwata ya 5. atuli bumu kwata ya meka kwata ya 5. kulwaki buli bwogamba nti nsaba amahale amalala kitegeeza kuddamu ndagaano yonna. wakitegereka awatali nsonga lwaki tukola ki tojeddamu. wallahu alam. mu bino bifaanagana era nga kasa byavudde mu bakyala. ono wagamba Sheikh salamu alaikum, nze mbuuza singa nva mu nsonga zange nga wendi sobola kunaaba janaba sinosobola kunaaba gusulu kyokka esswala eyimiriddewo nkola ntya? esswala njireka paka wenzirayo eka neneetukuza oba? then ekyala nakyo kiri mu mbeera y'emu. Sheikh embuuza omukyala okugenda mu nsonga ze n'amalamu omwezi oba wiikisi 3 nga tali ku family planning asaala atya? Naam, omukyala abadde mu nsonga watahurat n'akola ki n'atukula makulu n'aba mu periods esswala etuuse naye waali tasobola kukola ki tasobola kunaaba gamba nga wa waliwo ekibuuzo ekijja gamba nga wa kulw'ensonga mu bibuga gye mukolera ku zaakeri gye mukola ki gye mukolera ebiigo bikola ki bibeerako nusu 5 n'ogenda n'okola ki n'ogenda n'onaaba. batuli bumu naye kale tukkiriza ali mu state waali 100 ku 100 tasobola kukola ki tasobola kunaaba. watuli bumu olw'ensonga mu nsonga kyokka essala ekoze eki etuuse. ekibuuzo agirindirize paka bw'anaatuuka eka anaaba asaale okwanukula kuli nti nedda. kwanukula kuli nti nedda. kati akola atya? tayammama. kola ki? tayammama. saala essala eyo boddayo ekakola ki? naaba. kitegerekisi? wallahu alam. boddayo ekakola ki? naaba. ku lw'ensonga tewanaabye ate ng'ensonga eyo gye wabaddemu ekkakasaako okunaaba olukakasa olwaki olw'obwewaze. naam. then eyokubiri ebadde amala mu hayidi ebbanga erisukka oba tuli bumu mwezi wiikisi 3 okudda waggulu asaala atya? okwanukula kuli nti abakyala bw'abeera nga ayina obusobozi obwawula omusaayi gwa hayidi ku musaayi omulala oba tuli bumu ebbanga lyamala ng'akyalaba omusaayi ogwo ogwa hayidi oba tuli bumu tamsiki ani ssala aleke ki? aleke essala. oba tuli bumu bw'akizuula nti omusaayi ogwo ogwa hayidi guweddeyo oba tuli bumu naye ate alaba akyavaamu omusaayi omuki
naye ogutali guli gwamanyi ogwaki ogwa haidhi ng'ate n'ebbanga likoze eki liyiseewo bo omukyala asobola okubeera nga mu haidhi amalamu ennaku 7 mathalan kyakulabirako oba tuli bumu oba amalamu ennaku 4 naye ennaku ezennya ne ziyitawo n'ayingira mu nnaku 5 ekiri adi ebbanga lyamala nga omusayi guno gukyamuvaamu alaba gukyayina ebitende ebyaki ebya haidhi essala akola ki agireka ebbanga bwe liyita omusayi gwona agulondoola nga tegukyali gwaki gwa haidhi anaaba akola ki kuba ekyo kiba kifuuse kyetuyita al istihada damu al istihada omusayi ogwaki ogw'ekikulukuto obwo bubeera bulwadde bw'ayina okunoonyeza eddagala eri abasawo abakugu so si abahabo so si abaki abahabo genda eri abasawo Allah beyazika irimu y'okujjanjaba endwadde z'ekikyala bakujjanjabe naam mu mbeera efaanagana bwetyo anaaba neyeepaadinga batuli bumu n'asaala naam ekigambo ekigamba nti akeereye essala n'anaaba olunaaba lutya lumu mathalan akeereye adduhuri n'agisaalira mu budde bwayo obukola ki obusembayo wakati awo n'anaaba olunaaba lumu n'asaala adduhuri aba yakagimala ate asiri nekola ki neyingira nayo n'agisaala weekiri naye mukhtalafun fiihi abamanyi bakola ki bakyawukana bakigaziwamu bakitegereka al muhim omukyalo oyo anaaba n'akola ki neyepaadinga n'asaala n'ekisaawe n'kiggulawo mpiira negiddamu nekikola ki katuli mu African Cup of Nations tiimu ezirina okugenda mu maaso nezikola ki nezizannya biidhinillah katukoma inshallah saba Allahu azza wa jalla byetulidde bitugiremu ekyokuyiga saba Allahu azza wa jalla buli omu ku bafumba babiri taata ne maama oba omwami n'omusajja amujjukiza obuvunaanyizibwa bwe eri munne tusobole buli omu otutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe amaka gaffe gasobole okusigala nga gali wamu ate nga gabuutikiddwamu omukwano n'okusaasirigana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tumweyanziza Sheikh Abdul Nasir Kateregga olw'ebigambo ebirungi